tukweyanziza nnyo olwa Honorable Geoffrey Rutaya. Tukweyanziza nnyo olw'olugero olulungi lwetuwulidde leero. Tukweyanziza nnyo olwa sustainability, okumukuuma ng'ettabaaza ye tezikidde okuva 1993, 32 years. Tukweyanziza nnyo olw'engero ze tuwulidde ezitu-inspiringa ffenna n'abali eyo. Tukweyanziza nnyo olw'ebirungi by'okoledde omukyala Irene n'omwami we. Tukweyanziza nnyo okuba nti tusobola okulaba papa ng'ali ne Honorable Rutaya nga batuula ku mmeeza emu ne baseka. It inspires. It's a lesson to the next generation. Tukweyanziza nnyo olw'okubakuuma mu nguudo, mu nnyonyi, ku bugaali, ku kutambuza ebigere. Tukweyanziza nnyo byonna bye tubizingako bye tuwulidde bigwa mu kigambo kimu, never give up if you have a dream. Tusabye Mukama Taata otwale okusiima kwaffe. We are not blind, tetuli bazibe, tukimanyidde ddala nga Honorable Rutaya bw'agambye bangi baatandika naye bangi baasiga, bangi baafukirira, naye gwameza era gwakuza. Weebale nnyo nnyini ddala nti olwaleero 32 years later Honorable Rutaya, Papa Misach bayimirira ku stage, ensi n'ekuba enduulu, ekyani akisobola okugyako ggwe. Ayi Mukama, tukweyanza olw'aba mawulire n'ababa batubeerera family. Tumanyidde ddala nti omusizi asiga, afukirira, ne Mukama yameza. Tusiimye ebirungi by'okoze ate ne tukwasa February 14th. Ayi Mukama, gwabaawa Honorable Geoffrey Rutaya obuwanguzi. Koma ku nsi n'ensi y'abantu bajje bajjule wano, ayi Katonda, ate buli kimu kitambule bulungi. Tukweyanziza nnyo ng'omuntu, nzijukira lwe bajja nga neŋŋanga aloota ekitiibwa kye bampeesa ne bannyanjula eri ensi. Kwebaza nti years later nange nsobola otuula ku mmeeza nabo. Kitiibwa Ntendo bikuddire, 14 tugisiirinze musaayi gwa Yesu. Abalala beesiga amagaali gaabwe, abalala embalasi zaabwe, abalala abalogo, naye bo beesize ggwe, ayi Katonda omuyinza wa buli kintu. Tukweyanziza era nsabye ne guno omwaka gubeere mulungi eri Honorable Rutaya n'ennyumba ye n'emikwano gye na buli munnamawulire ali wano na buli abaddeko ku live. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Historical press conference ya muganda waffe Geoffrey Rutaya. Musically we tumwogerako musically oyogera leero n'okeesa. Kale ate ffe ab'emyaka ng'egyange gye nnina, music ono we tukuze tuwulira bbanga lyonna, sijjagala namuwulira nkyali mu nassali. Nga bwe nawulira muganda waffe Hildaman ne namuwulira nkyali mu kyalo. Naye kyenkoze obulungi nemusisinkana. Naye ne mwami Rutaya. Katonda okuza owulira music wa Geoffrey Rutaya. Maama wange ate yamunyumirwa Nage Geoffrey Rutaya owangadde. Kale bwe twogera ku Geoffrey Rutaya, ayi muyimbi abaddewo ebbanga n'ekitiibwa. Music ng'amukola n'ekitiibwa ate ng'akola quality music. Kyokola nga music oyo ne kaakati akyasitandinga okuba ow'enjawulo. Olwekyo okufuna omukisa ogumulabako ng'addamu okuyimba ddala ennyimba ezo gye yatandikira, mukisa gw'amaanyi gwe tulowooza nti Mukama atuwadde ekisa kye. Olwekyo ntegeeza bannayuganda bonna ffe ekituleese tukiikiridde gye tuva e Bukomansimbi ne gye tuva mu Parliament, okuba nti tuli wamu ne muganda waffe. Ne kuno singa honorable member, kuno ng'omuyimbi. Era endongo tujja kujja tugikyakale bulungi, tweyagale. Saa bonna buli omu gy'ali afune tiketi ye mu budde okwewala emisinde, buli muntu ajje nga azze kunyumirwa. Olwekyo ndi wa mukisa muganda waffe Rutaya okuba ngenda kulaba ku show ye. Njesunze nnyo, emmeeza yange nagiguze dda ngenda kutuula wali ebbali. Nyumirwa endongo, ebinaddako Mukama y'anamanyi. Ndowooza ekyokulembeza tekikulu nnyo wona ne Bukayimba Solo tuliko sheeno. Ojje tukube endongo yaffe mu buwoomu mu kunyumirwa okuyitirivu. Saba twanirize Eddie Awe atwegaseeko naye tukubireko mu ngalo musajja eno. Thank you so much Eddie Awe for the support, for the love, ate n'okutumbula music we Uganda. Ba Eddie okwegatta ku mukulu waffe Geoffrey Rutaya mu concert yeeno. One, tumwebaza okuba nti byayimba era byali ayagadde nnyo maama wange oyo, n'olwekyo oli miss tumwegomba okumulabako kwolwo. Naye mu byonna byonna tumwebaza ettofaali ly'atadde ku music industry.
mwoyogera kuba Bettina, mwoyogera ku baana bangi baluzinda mbalabyawo bonna olaba nga legacy egenda kubeerawo era tujja kusigala nga tumwogerako ne bwali baawummudde naye above all eno njiraba nga first concert y'omukulu ono Geoffrey Rutaya era namugambye eyo ye first concert yo obadde oyimba naye ebadde rehearsal naye naŋŋamba agyewulira era kwolwo lwagenda okutandika okuyimba officially so we welcome you nange tebo nagiguze dda ssebo ja kubaawo ne bannamawokota nga batudde wali bagaziwa. Yeah. Thank you so much. Honorable Lichiaga. Kankana. To be honest, Zani atudde ne bana basajja wano. These are our mentors. Ate nze nganze omuntu sisomangako. Buli kimu nakyeyigirizza okuva ku street. Naye empisa ze nnina kutunuulira bana basajja. Era man njala beebaza okubanga mweyawulamu mu b'ekifaananyi ekituufu ekigenda otukuza ffe mwe bazadde baffe era nze dewendi wano nkankana era nze olunaku nina show yange Lugogo Cricket Oval yaliyo baali bagitaddeyo nga 14 but when I heard nti waliyo show yo ne maama I had to remove it because I'm your fan. Understand? It's my first concert ever. Naye, I really had nafuna omukisa okujjawo ku show yamu. Negiteeka ku 15th February. Naye nga nali nkoze 14th. So, n'ekirala ekibadde kindeese taata. Ngenda kuba ku show okulo nga 14. Era banaye nange mbagamba nga Valentine sina ngenda kuyimba okujjako ngenda kubeera ku show ya taata ne maama. Twalina omukisa guno kuba munaye mbadde bajjawa. Mbadde ngenda bajjawa Honorable Hilda, Papa Misachi, mama ne taata, Ediawe, Pastor wange ali wano. Tugenda kubeera ku show ya mama ne taata mukitegedde. Batata ne maama ngenda fukamira nange mbayise ku show yange mu supporting sajja watu simanyi mugenda bamukoye naye ngenda bateerawo tebaawo mbayimbireko nange omanyi Uganda yaffe eno munnange fe abato tulina empisa embi kyekyo kyetuzimbye mu bantu tituwemula naye ate waliyo naffe abatawemula kitegeera so nandyagadde tebe eyo ebeerawo ekifaananyi ekyo kiveeyo kiteeke mu nnyumba yange nti eno tebo nga bweri wano baliko ku show yange naye nga 14 we are going to support the kings of course ate mwe bali kulabika bulungi bannange ne kando kambasiime bannange abayimbi abato balemedde mu bukyafu naye daba basajja daba maama bwafaanana mubadde bifaananyi birungi gye tuli ate byonna ne mbimalayo naye abaana bakyalemu okukoppa fe abamu tukopyeko naye nga 14 let's all be there ebyo ebyange bannange kale ku bukyafu abagole baffe Honorable wange ne maama Honorable Kayemba, Honorable Hildeman, Papa Misachi, tukwagala, Papa tukwagala, Ediawe, I love you. Ono nsaba naye nansana bambi mwagira inasho naye musajja watu. Butuve w'omukulu tugende w'omukulu. Ye ngotadde ko musajja watu. It's my first concert ever, so atidde nnyo. Romanya. Kati bannange nze mukulu gwe nasanze ayogera yantuusiza ebigambo yadde binene nnyo naye bwe bankubidde essimu ssebo Honorable n'ongamba mbeerewo. I felt very honored, humbled and undeserving. Naye tonda okutuuka leeta naye ntuuse bwoliweza emyaka gyange ojja kitegeera. Nkwagala nnyo ne maama nzijukira walayo limisi
mbebaza nange nga Gunedi bagambye tusigira ekifaananyi ekirungi eky'obufumbo. Fumbo w'abayimbi muzibu kyolaba abulesa asinga olumu naye mutusingidde ekifaananyi bwe ndaba wano Papa Message ne ndaba nga naye atuddewo. It shows maturity and painting a good picture for us. Kwagala nnyo ng'omuntu kati ebirala ndo biganye naye nga nsanyuse okubeera wano. Jamu twamunyumye naye munenora bali mugikola bali better late than never. Nzeeyi wankubidde essimu ku Monday nabadde ngenda Kalangala nayo shows bbiri naye nagambye nti ngenda kubeerawo era shows like 6 agenzi kubanga did not call it ku Monday then leero nga sola butabeerawo kubanga ku talent yange olinako ettafaali ddene nnyo. Omukulu Message Semakula Papa bwe yakkiriza okunzaala n'andeeta oba oliawo bwe yandindeese kuba ebiseera ebyo mwali ba directors wandibadde ogamba nti no naye wakkiriza nompa ku platform eyo paka like nobeera nga onzikiririzaamu n'ebyabeerawo nebivaawo nengenda mu station the house girl wankubira n'ogamba nti ndi namba nze omu ku bafaani bo aba station the house girl n'ogamba station olaba ontuuza n'enzijjayo essimu nkulabe like olikugamba obaddewo bambi you've been there. Yes man, buli kimu kigenda kikoona papa ndeka kuba buli kimu ndaba nga njagala nkireete like kisookereeyo naye I am so grateful mukyala Namato. Ebibiina bibeeramu entalo, ebibiina byetwalimu byalina entalo naye nkwebaza tewali ku ntalo no siina wenzijukira wenyinza gamba nti mukyala Namatovu yampisaamu bwati wano nembeera lwe yali empitiriddeko mu America wali mu lubuto naye gwe like wabeerawo n'oŋŋamba waŋŋamba ekigambo kyesobola kwerabira waŋŋamba nti mbadde nkuli bbali kubanga twali tetufuna nnyo obudde obwo beera ffenna nonga naye ate munange omwezi guno gwe mmaze naawe mu America nfunye omuntu ow'enjawulo ku gwe mbadde mpulira so okuva olwo like n'oyongera okubeera nga onzikirizaamu webale nnyo webalire ddala kubeera mukyala mulungi kubanga kusangawo olina erinnya oyimba naye n'otuyisa bubi webale kuuma papa nze nkimanyi ogenda kikuba kuba oli wakabi nnyimba ozirina abawagizi obayina webale kubeera kifaananyi kirungi kubanga twandibadde tubuukira ennyimba eziwemula oba ne naye olwokubanga otambulidde mu layini entuufu naffe tukugoberedde banange mu nsonyi obutaba recognizinga aba honorables abali wano omukulu Honorable Kayemba, Honorable Hildeman, Honorable Geoffrey Rutaya, Papa Message Semakula, Mama Namatovu, mukulu omuyimbi wange Eddie Yawe Echi Gunedi n'omuyimbi wange Pastor Wilson Mugembe ne host nammwe abakulu abali wano kubanga mukola ekintu kyamaanyi nnyo okubeera nga mutambuza ekintu kyaffe so papa nsaba Katonda nannyini buyinza oyo eyakuteeka ku nsi n'akuwa ekitone akikubalire. Abalina eddoboozi eddungi abakulu bano naye olina eddoboozi eddungi. You have a very soothing voice. Kati Saala ngenda kukola twice. Webale nnyo olumu ndaba buchallenge wange n'ompisaamu awo. Nzizanyiwanyi. Bunnyumira nnyo. Tugenda kwebaza then tusabire 14. Kiri okasi ngamba fukamiza.